tukusabira omukisa. Mukama ani erinnya lye? Asumani. Mukama Asumani akkiriza Yesu olwaleero tusaba omuyambe okunywera n'okutambula nawe muwe omukisa mu nsi omukuume ate omuwe kyasinga okwagala tagwa anywere ate n'obulamu bwe bubeere bwa mukisa. Gwe Katonda yannonda ku kkubo n'onyipa omukisa mpeera omwana n'omukisa kubanga agusabye mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Ne muggulu otuuke. Kiwedde. Kati bw'ofuna oyo ye maama wange nange yanzaala. Nawe akuzadde. Kati bw'ofunye oyo toddamu bonaabona. Toyanziza nnyo Musumba. Ekizibu ekyo ekyokuba ng'oyagala nnyo omuntu ng'ali bize. Nanti kati olaba era Mukama abakusitula ng'akujja mu bitiibwa ng'akwongera ku bitiibwa. Kuba kati eri yakutandika ng'era osobola okubeera like nga abantu bakusanga everywhere. Naye kati obuvunaanyizibwa bungi which is very very okay. Ate ekirungi kye njagadde nti olinawo kati nga bamaama bano. Anti kati ffe tutandise okukola tukole naawe ffe twatandise dda. Mami kati enamba ya maama ogifunye? Era ffe tubaye tukutadde katutandise olwo tusumuludde. Tusumuludde kubanga kati ekikuyamba Musumba nti olinawo bamaama bano abalala abasobola okuba ate nga omwala kati ng'oyo afunye omukisa okuba nga omukutteko omukono. Naye ate olwo balaba gwamu amaanyi baba takusanzeewo naddayo n'okuddayo. Kati ng'abantu abo tebaba bafunye Musumba n'obakola otya nga yazze kulada Pastor Wilson Bugembe particularly nga gw'ayagala. Olina okuba n'abayambako. Nyinza obutabaagala nze nga nze kulaba bw'oli gwe njagala. Abamu bakigaana naye kyenga bonaga nti nze ngenza ononoonya nteeka okulaba President Museveni. Wala mwena temwogera nange oba nze njagala okugenda na Kabaka. Sigambe nti I know your example, yes. Naye kyengeeza oga nti wabaawo abayambako. True. Era oyinza obbanyooma. Ne Bible ejjuddemu abantu bangi. Waliwo Nayamani yali musajja w'amaanyi naye ng'agenda kufa ekigenge kyokka ate omukozi weewuwe ye yamulagirira yamuyamba. House girl yali mukawala Kayudaaya ke kamulagirira nekagamba mukyala we nti dadi mmanyi naye gwe mugamba alabe nabbi Erisa ajja musabirawo. So wabeerawo aba Mukama baateekayo yes. Era ekyo nga sinakiyiga nabonaabonanga nnyo. Nzize njagala kulaba Lucy. Yes, gwe njagala. Naye waliwo gw'ayinza okuwuliriza. Ate nga n'ensonga yo yayinza n'ogimulungula. Nze nange ekyo kizibu nakiinanga naddala nga naakalokoka. Naye kasa nategeera nti Mukama ayinza okukutwala n'akusimba ewooyo. Gw'ayagala akusumululemu. Toyinza ogamba Pastor Wilson Bugembe naye nga si yajja okukusumulula. Naye ate ng'omuyambi we. Kati kaŋŋambe Justin Nabbosa nga yajja ate okunkola ki? Okunsumula mu ewa. Alina ekivulu. Alina ekivulu ku Serena. Omwana oyo nga takimanyi ndi faani. 28 April. Era mumunoonye ngina mugamba abanoonya omutisibwa gusitukira ennyonyi nedda nsolo munoonyako yanaaza yayimba oli Katonda weewuunyisa n'abaana bange ndibabuulira nti oli Katonda. So alina concert nga 28 April ku Serena. 28 Serena nteeka okubaayo eyo nteeka okubeera eba nange Musumba ogamba otya Mukama yeebazibwe nange Mukama yeebazibwe babale kuweereza I love you too. Watandika okunsupportinga nga teri ammanyi kasati ka yero sibona kyakalina ayi simanyi naje kali oyinza okuba nga wakasaano yamba fande jambo n'abanene obaleeta wano Musumba tuna meeting na fande wano balokoka bo DPC be balokola mu basirikale mulimu abalokole bangi. I'm joining in a few. So you empise. No worries. Ze munange ebyange ebibyawo biti freestyle. Twatunyumyamu tuba mu mbozi yaffe. Manchi ola bansolo kolera mu food. Yes. Bali bantu bakulu by appointment nego yabasoose. DPC we waffe. Bino wabirootako Pastor Wilson Bugembe. Ndoyekera ku machanga ba DPC tebava wano. Mukulembeze w'eggwanga wanga ati gamba badelake lero lozere babaddewa naye kati kanisa eno eba ino kolagana obulungi n'abo buyinza muteeka okuba n'enkolagana olw'abantu b'okuŋŋaanya abantu baba bangi nnyo. You need to work together with people in leadership because you are leading people. True. Oyina akayimba ennyimba zo zonna zinnyumira naye olwa akayimba akankola lannyo kagamba bulembera nkakwama akafaananyi nga ninga omanyi ndi muzannyi wa mizannyo nga ndabanga muvi mbwe twagendaga Pastor Wilson Bugembe bakumanyi jayo face batuyiseewo
akantu ako was it real? Yes, it was real. Joan secretary wange yenga kujja face bakulabe wena ga tukulabe ne kadi era wano oyingira mu setawo tojja kwetaaga face yo bakuyise nalingeza ogande mu ggulu ebijjokuba bino ebyamanya agakabita bikola olina okuba olina kaadi olina okuba olina Yesu mu mutima gwo. Lwaki nkubuuza luli nti akasati kayiro kyakayina because omanyinza waliwo ebintu ebimu kati olaba akagoye kange nafumbirwamu mwami bwanika nagana okaddamu kambala nenkakwata bulungi nenkazinga bulungi nnyo ne bakantira bulungi nnyo ne bakasiiringa bulungi abazzukulu olina okukalabako nga sitayali gawuni kuba nasobola genda wa registra n'abantu 20 netugenda ne batugatta netukola emirimu gyaffe bulungi. When was that? That was 2005. Ebya register byali bize. Bikira Maria. Byaliwo. Netugenda bulungi nnyo ne registering obufumbo bwaffe. Mwamala ne mugenda ne mu church. Netugenda drug twadde cathedral. Elubaga recently wano. Mwami bwanika mbalingi namugamba mukuru. Kasita yabituusa ne mu church tumusonyi. Twagera wa register abintu twagera cathedral wano bulungi. Kireri neno no. Netugamba katusoke tutute. Amina. Langa mbasale twali twagendayo dda nga tukimaze nenga tuna abantu batono ddala kati akwekangako nenkasiiringa njagala bazzukulu bange bakalabeko baleme kwejajjasa nti obufumbo era kuba gawuni biki omusajja n'omuteeka ku bunkenke mbalage nti mwali temunsinga nali muwala mulungi nnyo nalina ettutumu lyange naye olaba nakkiriza obufumbo bw'abantu 2 kitegeeza mukama yalina okukola ki kati vula nkubuuza akasati kakayiro kale singa aga magezi nagayina nandikateresi akasaati wakateekawa nsi yali ntwala speeding ebyo mbiroza nobiro kakaddiwa ne kabula kafukanga ekisiimu abantu bakufuna kati sawa zino balaba Pastor Wilson Bugembe president akuyita ku zidina n'enjawulo otamanya gy'ova kansoke nkunyonyo saagala onjubise wano obanyulaki president akuyita nina nalaba president nanga nakulabako natenga nti lwe namula nanga nali nkulabyeko kagandizanga nefaananyiriza bibaawo ebyo so saagala olowooze nti kale kanene kwogera bwentyo nedda kaŋŋambe bwenti nti balinza okulaba mukyala we ne Pastor Patience bo bandi baba bamanyi bakulaba ayinza obutatankana nnyo naye nga story yo gyevudde kwega kimadde ngezaako okugamba nti waliwo omwana omulenzi kati ali mu mbeera nga yalowooza nti obulamu olw'okuba tebutandikiddeewo eri mu glory naye nataba nti naawe mukasati kayiro ke wayimba that was your real life so gye malinya tutandikireyo mu bulamu bwo like engeri jo strivings okubanga otuuka ku kyotuuseko kati kumakulagano kwanga church efaana bwetira Pastor Wilson Bugembe church y'abantu yes bantu tuzimbye kanisa eno ng'enkuyege bwe zizimba ekiswa batera abantu bazirukwa 2 3 10 2 3 5 simanyi lwaki zenyina ne bakola ngo bimanyi nga bagagga ba billionaires bazungu naye tebazimpa kimadde ngenda okugamba onda wano bwendi wano n'osonda bwendi Ruth Kalibbala nsooka kuyimanya ne mbagamba bannange munsondereyo nzimbe bayinza obutazimpa naye lwaki bazikuolowooza lwakuba olina ekyo kye bakkiririzaamu but wakibuilding abo buildings how did you start? Okay, ekisooka obutadda nnyo gye nava mwena mbimanyi embeera yalimbi abazadde bakufuddeko ekintu ekisinga obuzibu ku nsi muntu kutunula mu ntaana ya muzaddewo aheno nedda omuzadde okutuna mu ntaanayo kale okufa naye nze ndowooza nti awo nze we nafiira abaana bakubala bagiyita bidi bw'obonaabona nnyo mu bulamu ofuuka bibi oba ne option 2 either you become bitter or better. Yes. Olina okufuna bw'onyiiga olina okudirectinga obusungu because if that anger is not directed because pain should turn into purpose oba kitegeeza kigamba either ofuuka omubbi oba ofuuka omuntu omulungi naye nze mmanyi okufuna waliwo ng'obulamu ebwo emitawaana gye tutomera naye nengamba olaba natunula mu ntaana y'amaama nga eka gwonna ku nsi gw'omanyi kati bino nteeka gundi akuvumye gundi takwagala simanyi gundi yakoze bwati gundi yakutaddeko comment embi ku Facebook ate gundi yakukyaye gundi yagambye muli bantu babi nnyo ngena nenga kwegamba Katonda alinga oba yanteekerayo emisingi of course ebizibu tebimanyirikika naye okaaba mugumu 2 3 n'osaba nga yonna mu kyennyanja nga Mukama kino kimmiza naye nyamba kinsasemu nze bwento bwenkoze ekibe mpangudde obulamu so nabonaabona nnyo naye kati I'm seeing God turns that curse into a blessing.
True. Yes. Juzi mkwano wange era antwalako emotoka ye nesere nimugaddayo kiro samusa ninga nteka kati nkole sentya konze ninga bakati bomuntu wakusanga ekiro konze era bwanti omuntu bwesanga ekiro babiri uyo mwana noti ya munne agamba nze nakula sirina anku nakula sirina nze ninya boda nze ndiye mmere y'okukubo ate yeewoma n'okusingeza mmwe za hoteli ate kulaza ye yatukuza omanyi gwe mmere yatonenyera bwewooma ngimanyi mwete mugimanyi obuwowoolo ye mmere yeewoma era bw'ogira olwowulira ng'okkusa okusinga eno gye mututegekera mu serena biki mmere y'omugete eyo ewooma kasooli w'okukubo gonja bye byankuza otegedde kiga mbusimanye emmotoka y'ekyanze nze ntuuka mu bivulu nga ninye boda ate jamu atukutte boda obukitegekega toliko lulirunkulu nti no serebu biki kubanga obulamu buli bwobukalubye ennyo buzitowa naawe n'ozitowerera abantu nanti musumba oli musumba ekyayo oli celebrity bantu bangi bakudipendinzeeko ti obulamu bwotenko buriskinga bwoto ku boda sigambye nti mburiskinga era noba boda tuvuga mpola mpola naye mbadde ngezako si buli kaseera kuba ntambulira mu bidduka naye ngezaho okulaga nti nayita wabi nnyo nti kati ate ekyo ekyalinga ekikolimu kyekyafuuka ng'omukisa nti nsobola okugumira embeera yonna Zange embeera bannange zange tongana kulya muwogo wange oli gwensanze waliwo n'omuwogo omwoki mbukalibala byebiki nange ndi muntu ng'omuntu omulala era nnyimira nga maama muwogo wammeka nsaliraako nensanga akavumba ne mugamba maama akavumba ako kammeka nkukanguze nze ku kyalo gye mbeera abantu bonna bakwano bange tubeera ffenna awo n'ababoda n'abaki bulamu bwe butandikira kati nga bw'otunula nti kyakyo geno gizimba mpola buli muntu aba n'emizeege mizeegi nsumba egisinga obbatawanya mwe ng'abasumba mu churches anti ekkanisa edibanga ddwaliro mubaamu gwe awonye ne bamusiibula mubeeramu omuyennyo mubeeramu awona mubaamu eyagaana kwegamba nga Katonda yekka kanisa terina njawulo na ddwaliro kati ekinjawulo ekyeba nayo nti yo waliwo amaanyi ga Katonda agakuyambako ennyimba ze zisinga zonna Katonda baluyogera nti nno ninga ddwaliro walulimba lwonawulira mu statement eyo ennyimba zonna zonna ozijja mu bantu like mu bantu n'ebigambo bya Kristo biba bya ddala Yesu yennyini yagamba nti omulwadde yeetaaga omusawo kyolaba nze abantu aba banvuma nnyo n'oleeta kamiliyoni n'oleeta gondi n'oleeta mama fiina nze ndowooza nti ogwo omusalaba gutegeeza nti mwenna mbaagala abaaniriza mbaaniriza nange kenyini situukiridde nkyalina bye nnwana nabyo kituufu nyina bye nnwana nabyo nga bintawaanya ffenna tukyali balwadde so wabaawo kino ne kiwona kiri ate ne kikutaanya kugamba n'okukkiriza kubanga nju ennyumba bazinza ogizima ne bagisereka naye nga temuli mabaati kituufu nosanga nga oli yalokoka naye ng'akyalina olugambo oli yalokoka ate ageya abasumba be n'obwenzi oli yalokoka ate asula mu bbaala ng'ate agamulokoka yalokoka alina omutima omubi oli bw'afuna ekirungi n'awulira bubi naye ekirungi akyaliwo mu ddwaliro omusawo ajja mujjanjaba kani olwaba olulimi lwa kani twali tumanyi pastor agenda kukuba ekidaala leero luno kani omuwala kani ekitegeeza omuwala wali oyimba wa ddala yaliyo yimba kanisa nagitemako gwe kali bbala oli wakwita kali mwami bwane kampita bbala oba bbala so kanisa najjako sa nenkola kani I was just thinking about a cancer. Naye pastor tudalingisiza nnyo. Buli tuba tusuubira. Twasuubirako ne Justin Nabbosa. Sonyiwa mbyogedde. Nabbosa tugamba kino ekiwala leero luno omusumba affe agenda kikuba ekidaala. Tukola Nabbosa atwaze musajja mulala. Ali lubuto. Tugamba omusumba aliwa. Nze ndowooza nti mu nsi muno jasanga abantu babika bibiri. Ojasanga baganda bo ddala mama y'omu taata y'omu ate ojasanga baganda bo from another mother ekyo bw'otakyawula kyolaba mu biro bya Sodoma ate bali beebaka ne bamalayika. Some people are angels in your life and if you want to take them to bed oba bitabudde waliyo omuntu omwami ajja okuba mu bulamu bwo nga ye si byakwekwana guardian angel ngalinga nga malayika wo Katonda gwe yakuwa talina interested mu ebyo kati bw'obitabula
okitegedde ekyo kando kyeyakubira gomola naga ne bamalayika ne mwagala mwebake. You know? So there are some people that are angels nga emboozi yamwe erina okuba eyogera ku birala nnyo. They are friends, they are bakuwa amagezi bakubeererawo. For them it's not about bedroom or ebintu ebyo. Kati ekyo kyanyamba nakimanya mangu nenkyawula. No, don't sleep with angels, darling. Some people are angels from God. Yes. So waliwo omwana omukwano gwange yava London. Najja wano omulenzi omu ku balenzi bange n'amuyamba nnyo. Bwe yaddayo n'amubuuza, mwana gwe wanyamba nnyo nga nzize ku kyakyawo nkuyambe ntya? Oyagala ki? Kati nga alina omuwaayo kaidi oba bizinesi ate n'amukwani. Kati oli nanyiga nga si yali asuubira. Obwongo bumuga nti buli muwala wakukwana oba buli mulenzi wakwebaka naye. There are some people in your life that God will bring to be an angel, to help you. Okitegedde kyegamba in so many ways. And abalenzi n'abawala balina oyiga ekyo obutebaka na bamalayika. Musumba, you're a very nice person. Omuntu omukakkamu ayogera bulungi, olabika bulungi. Thank you. Endiga tezikutawaanya enkazi. Muno ne weegwanyiza nagamba laye wadde angel naye nze ndowooza nti ekkanisa osobola ogijajingera ebbali nga toli munda. Kiringa nze bwe najja ne njogera byonna ebifa mu nju yo naye ndowooza ekiri eyo ndiwulira nnyo. Naye munnange ojja kwewuunya ng'abantu banoonya Katonda. Amiina. Naye buli kintu kyolabira ebbali oli wadde mbo kyogerera kyoyagala. Kubanga oli bbali kyobola obeera ku kisaawe nogaa lwaki tateebye yogera lwaki tateebye naye atamukutte. Of course kakanga misana kakiro tabulamu oyinza okubaamu omu babiri. Naye nze ndowooza nti tugezezzaako okulaba nti ekkanisa eri ku mulamwa. Teri ku mizannyo. Bw'ojja n'ogamba nti kubanga omusumba obanga avuga ennyonyi singa oba ovuga ennyonyi ate olina tandika okunyonyogera olina ija gikuba ekigo. Okitegedde kinga oli bizi osumba bantu ate kubanga abantu abo mutera obalaba ebbali kati ne munda ndowooza babamu naye munda bw'okibaamu olina okikuuma ennyo kuba tuli ng'ababuusa ennyonyi tusabira abantu kuwona. Kati ate bwe tunatandika ate tuve ku kino tutandike emizannyo gya nakuloose nkwagala Mukama akuntumye. So we keep it to totally zero. But you're human. Naye nkezaako kunnyonnyola ekyo nti oli bw'aba muwala ng'ali mu kyakimbu mbwe yajja simanyi yakuloota biki. I don't tolerate it. Total on zero. Era bw'oba nakyo saba nnyo tetukimanya kuba tetugenda kiwelcominga kubanga waliwo abazze okusaba. Okitegedde waliwo abazze okunoonya Katonda. Kiringanga ntera ogamba abantu nti ebintu byabo abawala oba abalenzi abeesiba ku bantu kiranga bw'onaaba nga obadde mu kinaabiro bino ebyaffe ebinaabiro byaffe ebya ghetto oyingira n'okwata engoye n'oziteeka ku kati oba ku kinaabiro kwennyini Katomu yali anaaba. Njogera nnyo olugero olwo. Omulalu n'ajja n'abbawo engoye ze n'adduka nazo. N'adduka namugase bompa engoye zange n'adduka kati noono naye n'afuluma. Namuga ojja kumpa engoye zange ali bwereere kati ne beegoba mu ghetto yonna. Naye abalabe baagamba ki? Agoba ye mulalu. Abalalu babiri bayise wano nga okitegedde. Kakati mu bulamu ojja kubanga olina by'okola abantu abalinga abalalu bajje to divert you. Tobagoba kubanga abalabi tebajja baawula. True that. Tulaba nnyina abantu bangi besiddamu. Yadda bisujja bajja gamba abalalu babiri bali wano. Bali mulalu yagudde deddaluuli abbi engoye zo. Nawe n'omuyambako. Olinde Mukama alikolera miracle omuntu n'akuleetera essaati. Others bona afuluma mugenda kubeera bwerere babiri. Okitegedde? Oli agamba ojja kumpasa sijja nakuloota tewandoota. Kati ovudde ku mulamwa obuuse ennyonyi eri sensitive. Waliwo omuntu ajja wano nga alina siriimu ayagala kuwona. Waliwo omuntu ajja wano nga abadde anoonya Katonda. Oli yena nga musumba yali yakajjamu embuto mwenda. Mulajja n'agamba nti ali ebisiyagala. Ate yafunye siriimu ate n'afunisa neki? N'omunne siriimu. Tamanyi. Muno yajja n'agamba musumba ye yebaka n'abasajja b'abantu okuweerera. Agamba abaana bange basomedde ku ssente za kibi
obutegera omulala ayagala kwebaza Katonda ebirungi byamukoledde omulala yalwala ekirwadde abasawo bamugambye tekiwona banange juzi omwana yajja nanga musumba yava Rwanda najja anoonya omulimu yakamala n'emyezi 4 okitegedde kati ku nyumba kwe yali asula omusajja n'amukwana mugaa tunoonya mulimu beera mukyala wange n'agaana n'amala n'amuwangula kuba emirimu gibuze yagenza okwekebeza ng'amuwadde maama yajja kunoonya mulimu ate afunye siriimu ne tugenda mu kyakyawo ne tufukamira babiri ne tusaba nanga musoma nzizeeyo e Rwanda maama yajja okukiima omulimu atwala esente atute siriimu maama kakati you have to be anointed. True. Olina okuwandiika ennyimba ezisumulula olina okubuulira enjiri esumulula kafe abafaani gye tuli kakati kati ate oba okyali awo olina okusoma bayibuli olina okusabira abantu olina okuzzaamu abantu amaanyi okitegedde olina okujjukiza abantu oli yagamba musumba embuto 9 Katonda ayinza okunsonyiwa maama oli omwana ow'ebiseega yagamba nti nze natya n'okulinnya wano yesalira omusango natya n'okulinnya yagala teri kibi kyesikoze ng'ogyeko okutta omuntu maama ye bwe yagamba nagamba naye ate nyeegera ne taata kakati you are busy waliwo omulala ye ayagala bulamu ayagala kigambo kya bulamu kati ate tukiveeko ate tugobe owooluganda yajja omukwana okuddako oba yajja okufumbirwa yes so I ignore it takes a lot of energy to do nothing people think doing nothing is easy naye you should learn to do nothing engoye zange azitutadduse kale genda nazo wow kyetaaga kisa it takes a lot of grace to do nothing John 15:5 Yesu yagamba without me you can do nothing tuli mu Easter omusajja yavuma Yesu n'atamudamu wadde kigambo n'ekimu kitwala maturity not to answer everything people talk about you naye ate ono yoli yamugamba weerokole oba oli mwana Katonda naffe bulijjo weekyanga jjukira ku musalaba you need amaanyi okwogera kakati olengera bagenda okukwata amaanyi gonna addemu ono amuvuma gabadde yeetagisa ate okukozesa naye ate ono bwe yamugamba oli omubbi omulala yamugamba gwe totya Mukama wamma Mukama ffe tulina omusango namugamba wamma bw'otuuka mu ggulu nzijjukira n'amujjukira ye n'amuddamu kyokka ono bwedda tamunyega so Yesu yali atuuse ku level emanya what to reply to and what not to reply to not everything needs your response true kuba era nosavinga amaanyi okugamba kiwedde to say it is finished to save me kakati abantu abamu tebamanyi to save their energy n'agamalira ku kintu obwo bwe bulamu ogenda kuba n'abantu babiri aboogera naawe obulamu bw'oba obeera wano wakati eno waliyo agamba tolina magezi eno waliyo agamba sirabanga muntu mulungi nga bambi kati olonda kaani exactly abakujerega oba ofokasinge kuona amanyi oba ono ye amanyi nti ddala osobola n'omutwala mu akuzzaamu kwegamba ate akwongera akwongerako kona kugamba ebirungi ebikuzzaamu amaanyi oba olya ku draininga kyekigamba nti okugoba omuntu abbye engoye ezo ne muyita mu kibuga abalalu babiri naye musumba kati naawe kenyini nnyini like okubeera n'abo abantu nga mwebali basobola nga kaba ku draininga like okola otya pressure yonna olina okugikaminga down like okugyejjako ono aba yakafuluma ayagala mwami oli agamba akoye obufumbo ono ayingira njagala mwana oli nzije ekyombuuza lumu nakibuuza Mukama naŋŋamba nti okuva edda nedda nga njiwa omwoyo wange ku bantu bange ku bantu ab'enjawulo okuyamba abantu bange ko nabuuza Mukama nga ndi munafu nga nnemererwa olumu nange odde ebbali n'okaaba ng'otidde oba okitegeera lwaki abantu bakutwala mbu oli wa kitalo nnyo because you know yourself ntera ogamba abantu abasinza kumpi kusinza pasita oba nabbi we ngamba gamba naye omuntu yenna azukuka n'obujonjo mu maaso tebamusinza omuntu yenna agenda mu toilet n'asaba toilet paper alinga ggwe tebamusinza omuntu yenna ayina x agamba nti ajjako tebamusinza kakati lwaki oli ajja n'asinza omuntu kyekiri Modekayi kye yakola yaganze bannange nja kusinza Katonda yekka sijja kuvunnamira Hamani respect people but don't worship people kati nali mbuuza Mukama omanyi obunafu bwange omanyi wennemererwa omanyi wenseerera omanyi lwaki otuuka ntu ne bakuba enduulu okitegedde kawananga nti kuva edda njiwa omwoyo wange ku bantu bange mbalonda kuva dda nnonda abantu bange ne mbayiwako omwoyo omutukuvu okuyamba abantu bange okitegekeka nga naye bona aveewo n'ogamba mwalawo omukulu yani Hamlin what a name it's nice you are in
take care take care oyo Hamlin ayina ne namba yo solo kukubira kituufu nga tukoze tutya wano ono yenga kiganji so tosobola kubeera pastor oba reverend oba bishop oba muntu yenna ng'ogamba okwera nga tolina namba ye nga tokolagana naye n'okubanga omumanyi nga mukolagana enkolagana nga weeri yalina okubuulira nti kati wanokola bwoti wanokola bwoti wanokola bwoti obeera pastor abeeranga katumwa ku mukolo gw'okwanjula omutu gumubeera ku kaleeta basenga kati bazzeeyo ate obozi bano alindako you have to keep your ear with God nkole ntya wano nkole ntya wano nkole ntya wano ogikuuma otya ne Mukama buli omu yali gyagadde Katonda si muzibu Katonda oyogera naye nga bwe njogera nawe Katonda ya simplifyinga nnyo ebintu alinga bulaba MTN everywhere you go wonna wooli osoma basasudde mmeka mba mulanze kale alinga Airtel Katonda yakwata obulamu bwe n'abutuwa n'abeera so easily accessed okitegedde era abamu abali mu kyalo balowooza mu kyalo kize Kampala balina Katonda kuba balina ebitaala baleeta ne smoke awo ye Katonda oba oli muti oba onaabye amaaso batonaabye gweyogera naye oba oli mu kinnya kya mpologoma nga Danieri oba wasuze mu lubiri oba okitegeera oba oli mulekwa oba tolina taata oba oli mu lutalo lw'ekyennyanja obulamu bwonna at some point bujja kuteekako mu lubuto lw'ekyennyanja nga yonna kyobola abagamba nti Katonda ali munze w'amaanyi okusinga ali munsi Katonda awulira olulimi lwonna ayogera olulimi lwo ye yakutonda n'omukka gw'olina ye yagukuwa tewali gye bagugula kituufu nga baafa kakati oyina kumumanya nti waali ofukamiranga n'oyogera naye akuwulira n'olulimi lw'oyogera yalutonda okezi n'oyogera nti nno omuntu akeera ku makya nga alina x musumbulireyo x simuwulirangako nina olina olinayo omuyokka bw'ati babiri emusumba nga oli musajja mulungi baafumbirwa bambi wayo odaaza nnyo nalina amalala kyonna kikkiriza nalinamu amalala ng'olwisaawo gamba ajjako nninda nja kusalawo kati oba okyayitoozera ne bamutwala tekyakumenya mutima nnyo yasembayo namalaba myaka ena nga ndowooza ajja kudda tomuka mukayimba kubanga ebintu ebyo biba byabulamu anti kati ebyo bibya ddala ebyaddala tobiyimbako naye byaddala nekyenga nti you don't want to hurt someone nti kuba muntu alina ne famire ye ate otandika omuyimbamu ennyo kale okimanyi njogera bwogezi sikikakasa ayinza okuba nga naye we yagendera eri alinda alabe nti osalawo anti kyekyera naera ng'omutima agamba oli awo naye kyali kirungi ne bankyawamu nonzuukuka kubanga awo marriage yange ndowooza yazaalibwawo because abantu balina okumanya nti sometimes testimonies come from tests people become better like Samson mu Bible yatta empologoma bwe yagenda ogikebera kate nga mulimu omubisi gw'enjoki like honey in a carcass sometimes God creates honey in a carcass kibayita blessings in disguise nti nze ndowooza nti ng'abantu bagamba Bugembe mwesiimye gwona awasa yesiimye biki kati bwe bankyawa ne mwegayira nnyo n'agaana ne manya nti kitegeeza nange ananzikiriza nange neesiimye so I think God had to break Katonda mubumbi kye batamanyi Katonda is a potter Jeremiah 18 ababumbi bamanyi okukola ekintu nekibanga ekiteredde nadde ebbali nanyenya omutwati najjamao n'olyango ofa nekikaaba neukaaba bamenye naye kasiro sigala mu mikono gyo omubumbi tamenyanga tafunye better idea okitegere kyegamba kyobulaba nti omuntu omwana ndaba kati nga kale gwe yasooka okwagala sigwe yafumbirwa naye ate kiri kyekyakola kino okitegedde amalala gakka ekitegedde like a beautiful girl gwe baali bamenyeeko omutima bamulala kuba batamenyangako so Katonda yakiganya nekiyitamu so I can be a good husband and a good parent and a good father when I get married so it was pain waliwo kyebayita good pain abantu tebamanyi kyebayita good pain good pain ng'omukazi ali muleeba Bible egamba alumwa ng'azaala naye bw'amala ozaala ate neyeerabira obulumi Bible bw'egamba ng'obusirikale buli muntu ayagala uniform y'amagye naye tayagala training kitegedde singa ab'amagye bajja nga bazigabira bwereere
ffenna singa twambala genda otraininge okitegeera ng'okulemera mu ssomero oli nalemera mu ssomero okitegedde it's good pain. There is no fruits without roots. Era bw'olengera omuntu nagaa gundi mugagga nnyo nobuuza munnaffe akola ki nga takinnyonnyola sooner or later agwa kubanga yabba bubbi yalimba bulimbi ebibbe tebyala ne bwobba ki era nze mba ninze bulinzi mba sure nti omuntu yenna alina ebibala nga talina mirandira newa neto myaka emeka bijja kugwa bijja kukala bijja kuvaawo so you need the roots. Kati olumu Katonda atuleka n'olwawo okitegedde ng'ekyo ekizimbe kya kyaki baasima wansi eyo twagala genda waggulu naye twasooka genda wansi so ebinaawangala byetaaga foundation ekyabantu kye batamanyi kyolaba badde ogingana era nekigwa nabba omusajja wa gundi ne bamuwa TV ennene n'essimu naye nga tenza binnyonnyola amubbi wagundi era bifa kabubeddi bifa so obugumiikiriza have to be patient. Kati wamenye kwa omutima gwawona nawona waddamu n'oyagala nina omuntu mbadde nkyogera ennaku ezo nja muwasa ndi munno mbuliraako omanyi kati obulamu bwaffe nabo abantu bw'oyogera ekintu abantu abamu banyumirwa okuki nga tekinnajja musumba kwaya memba ali mu church sigenda kwogera details njazzoogera ng'ebiro bituuse byebimuli biri tulako ku bimuli emabega kaabo ebyo byali bya Uganda tourism nali ngamba abantu kwagala Uganda I fell in love with her Uganda amanyabula amuleese naye musumba manye embaga tegena kumenya ebitooke twesunze omukolo oba nakyukamu kwegamba ebintu bino it might be so simple kubanga ebintu bino manyi ndabirira bamulekwa bangi nnyo ne kanisa abaana benza ku ssomero biki kati olumu ngene ngamba sente nyingi ez'olunaku olumu okitegedde kigaali okay it's worth it naye nze kweganaga Mukama njagala gy'okoma okunsitula gyemma nkoma okukka abakazi embaga etukwera nnyo nkubbirako mwannyinaze nkimanyi embaga yaffe byakweraga ffe ng'abakyala bijja kuteesa nze saagala nnyo ebintu bya butaala kuba ndabye abantu abemulisa nnyo buli omu n'omuteeka mu bulamu bwo kati mwesi byammwe byaffe abakyala njagala gawuni zange zibezi nenkyusa naye gwe nafuna ndowooza agenda antegeera mu bulamu mulimu stars. There are two types of stars. There are two types of people in stardom. Waliwo abantu babikabiri, waliwo abanoonya kamera, waliwo ne kamera beenoonya. Kati olina okusalawo oli wa side ki okitegedde wali abantu amu nga kamera emunoonya waliwo omulala nga kamera yaginoonya kati oyo anoonya ennyo kamera Katonda tamuteerayo kisa kyayo ekisa to navigate the waters because gwaginoonya there is no protection for you there is no grace for you there naye bweba yeekunoonya God protects you from there so nze saagala kubeera omu ku banoonya ennyo kamera njagala mbeere abo beenoonya and I want my marriage, my family to be private, to be that. It's okay if you have to talk. You can't hide from it because already oli muweereza oyimba obuulira enjiri naye okubanga kakati mujje kakati twaguze engatto banange mujje tulula myezi kakati mujje ati kati gwe musumba naye waba akyagala that is your character naye kati nze ng'omukyala nyinza okuba nga nze ndiyo anti omuntu olina omunyonyola n'ebizibu ebikirimu his mind nga kale nnina okukakasa abantu tafira mu gallery no point to prove nze olina okumanya disadvantages ezikirimu will you handle the pressure that comes with that I don't think so naye I'm not ebimu ku byalina relationship yange eriz buli kimu ng'oyagala kijje ku side yo njagala kubeera model njagala I think nakula ku level egamba be what you want to be be yourself I'm here to because abaami abamu they cut off wings that's why mwami Bwanika muwekitiibwa he never cut off your wings yakuleka to fly some men all they do is cut off the wings you know and so you think it's a good thing okujjako ebiwawaatiro ebyo you were born to fly why would you cut off my wings but omuntu akyaba atya nga ate omukyala ayinza n'okukola bina bina n'ofa n'ogulawo akadirisa nga awasa mulala okitegedde so you have to keep your wings find a way of being humble nga Bible begamba respect your husband
naye totemako mukyala wo biwawaatiro oba mwami wo baleke babuuke as long as nabo they fly in safe zones eno lesson enamba ngisomesa waliwo okuleka n'obuuka ate n'obuuka n'ogwatnebakukwatirayo stay in the boundaries as you fly. So kino kivamu abaagala nga bamukanyiza oba gwe omuntu muleke bulesi ye yeesalire kubanga sometimes omuntu omu yeetaaga okubanga ate omulagako n'amanya ne boundaries we ziri olusi omuleka n'atayayo ennyo ate olusi akola bigenda okuhaatinga and you don't want to talk about it. Nze ng'omuntu nafuba okulaba omuntu okufuna omuntu alinamu characters ezinfaanana oba ezifaanana a believer. Omulokole alina foundation watandikira ayinza okuva mu kkubo naye alina boundaries atasukka bakadde b'ekkanisa bebamunoonya kashako nkaagadde bakufunira batya ate afumbirwa bbo nenga muntu mulungi. Amiina bana tumwesunza omulala ffe ba sweet mura we tuli omwaniriza musumba nga tumbawumba tugenda kwogera ku bavubuka awamu ne Easter. Abavubuka ensangi tubakyayagala ddala kola baagala mukazi akoze senga kikalibala ekyo munyaabula mukama ati nsuulamu njagala musajja mukazi akozeemu agala kunteekamu ssente bla 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 oba kakiboyina eri anti kati sijja kwogera ku bavubuka nja kwogera ku oli akkiriza omutwala okitegedde akozeemu ono bw'anaatereera aba anoonya ekkubo lyonna waalifulumira abantu abo so weetaase wekka tofumbirwa bavubuka bato batagala ajja kumenya omutima kubanga waatererera anoonya waalifulumira awo alinga ali mukomera anti akyalaga nti bano abavubuka ban'obudde beera redde ekinajja sooner or later ajja kunoonya omuntu we bw'anaafunamu ssente ebyo bibeerawo nnyo nnyo so don't weetaase wekka save yourself from time wasters. You are looking for love, you're looking to settle, not a time waster. Sooner or later they'll break your heart. Mama Fina okubanga ajja mu kyakyoza tunikera olunaku lumu ng'alokose. Mama Fina omutima gwe mulungi abulako Yesu yekka ajja kulokoka. Tukoze tutyo mu muyingiza. Anti omusumba bw'obanga musizi siga ensigo n'ozifukirira Mukama yazimeza. Paulo kye yagamba nasiga Apollos yafukirira Mukama ye yameza. Teri mulimi ameza nsiga eyo. Kati gwe Mama Fina mbuulira enjiri ebiro ebiridda Mukama aligibamba n'emera kuba tewali kyatamanyi. She's a good I know omutima omulungi naye good does not take you to heaven. Kitegedde abantu bangi nnyo abalungi abagenda mu Geyena kulwaki baagaana okulokoka baagaana okwatula Yesu. So ekyo abantu abalungi kye balina omumanya nti kuyamba abantu okuweerera okufaayo byonna birungi naye Yesu atuule mu mutima naye omusamiza okuyamba abantu kirungi nnyo nnyo era ku nsi empeera agenda gifuna ajja kwagalwa bajja muwaana y'empeera ye naye mu ggulu mye okitegedde so good people should not go to hell. Kyekitwala omuntu mu Geyena just kugaana Yesu kyekitwala omuntu mu ggulu kukkiriza Yesu banze ekkubo n'amazima n'obulamu. Easter tumwomere ne Easter pastor Easter like what is Easter omuntu kikyayiga mu Easter ekisookera ddala wali obaddeko ku lumbe bw'obeera ku lumbe oggwamu amaanyi ng'olaba omuntu wo mukwano gwo asirise. So what is next after death? Easter kyennyonnyola ennyonnyola ebintu nga bisatu bina. Ekisooka ennyonnyola nti bw'oliba ofudde ono eyazuukira ye first born. Who is your first born? Hamlin is the first born. Kati bonna abamuddako first born yeye kati Yesu ye first born mu baafa ne bazuukira. Kati ffenna abali mu ye mu mugongo gwe okitegedde ne bwe tuliba tufudde tulibeera balamu. Kyova olaba yagamba nti temweraliikirira ngenzo bategekera ebifo okitegedde kyegamba ndidda ne mbakima era bamubuuza naye kati omuntu afudde omubiri ne guvunda ate azuukira ati naga gwe tunuulira kasooli oba ekijanjaalo bakiziika ne kivunda ne kimera n'omubiri omupya. Kale naawe bw'ofa mu Kristo Yesu balikuwa omubiri omupya
era yeri ekkubo n'amazima tebaliiko musango Baluumi 8 mu abafiira mu ye. So he is the firstborn in resurrection. Kati Christians that die, abakristaayo abafiiridde mu Kristo Yesu, newankubadde nga bafudde balibeera balamu emirembe n'emirembe. So Easter singa Yesu yazuukira, Pawulo yagamba nti ffenna abakkiririza mu by'obukristaayo our faith would be useless, era n'ensi yetusaasira ennyo singa teyazuukira. Bible egamba nti we should be pitied among all people. Okitegedde. Naye kati Yesu ke yazuukira tulina essuubi nti oyo asirise mubiri baguziika, naye nga Yesu bwe yazuukira era naffe tulizuukira. Kyekisooka. Ekyokubiri, omuwala gwegambye yajja n'aŋŋamba nti yakajjamu embuto 9. Oyo yali tayagala ssaala, yali ayagala kutukula. Kati omusaayi gwa Yesu gwe gututukuza. Okitegedde. Omulala azimba ennyumba bw'agimala n'aleeta musaayi gw'embuzi oba enkoko oba ente. Ffe tulina musaayi gwa Yesu. Oli bw'agula emmotoka n'agitekako ebisamize ffe tuginnyika mu musaayi gwa Yesu. Yo mu nsi ey'omwoyo emizimu gikitegedde, kubanga baamufumita wano bwe bati kati gwava mu musaayi n'amazzi okwo kitegeeza gusaasaanidde ensi yonna. Buli amukkiriza newankubadde ng'afudde aliba n'obulamu. Kati omusaayi gwe gutukuza omwana yajjamu embuto 9, gwe gutukuza omulimba, omusezi, omubbi. Bayibuli kibegamba mu Befeso, lekera okubba okole n'engalo zo, Katonda akuwa omukisa oyambe n'abatalina. Kitegeeza bakuwaayo ka chance. Ekyokusatu, Yesu lye lyato lya Nuuwa eryokubiri ky'abantu kye batamanyi. Bayibuli egamba yafa ku ngulumufu, naye wansi w'ensi Bayibuli egamba ng'ali mu kubuulira njiri wansi w'ensi ng'abuulira enjiri abaagaana eryato lya Nuuwa ku ngulumufu. Naye ennaku esatu yagendanga komera ku komera ng'agamba, lwaki gwe wagaana oyingira mu lyato lya Nuuwa? Anti nali bize nnyo, anti nali serebu nga sinza agenda mu ekyo ekyato, lwaki tewayingira? Nalina sente nnyingi nnyo, omanyi amabaala gaali mangi. Naga oyagala okugenda mu ggulu nti anti lyandeka. Namugamba nti yenze lyato lya Nuuwa eryali lirinze wali eryokubiri. Era Bayibuli egamba bwe yazuukira n'asumulula n'abafu abalala bangi. Yesu yazuukira yekka. Ku lunaku olw'okuzuukira olwa Sande entaana nnyingi zeggula, naye ne batavaayo nga balinda ye kuba ye first. Era mu Yerusaalemi mwalimu abantu bangi abaali abafu, si Yesu yekka. Mirambo gyali mingi nnyo egizuukidde. Kyolaba Easter bw'aba ngejja n'abaafa osobola omulaga entaana yo n'oganza nyina entaana ya passport, nyina entaana ya ndi mulungi nnyo naye temuli bulamu, ndi talented naye sirina. He can raise you from the dead. Ezekiel 3:7 kyega nti gamba Isirayiri tigenda kugulawo entaana zaabwe nabo baveeyo. So Easter n'omazaalibwa bye bikola omukristaayo. Neyanziza nnyo n'olwensonga eyo mpita abantu bonna ababbi. Ojjukira akayimba babonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza, bangi ne bakaaba lwa butamanya, singa bamanya ne beeyo n'omulokozi, naku n'ebikankano tebyandize. Nzikiriza neebaze. Singa mwamanya ne mweyo namulokozi, ebintu by'amama fiina tebyandize. Tanyigira. Kakati mukwano gwange, kakati neebaza ba DJ mwenna abakubye ennyimba zange kati emyaka 18. Neebaza ba MCs, ba TV presenters, mwebale nnyo. Nina n'akayimba akapya akajja. Neebaza n'abantu abampita mu bivulu eyo. Bwe ntuukeyo ng'ekivulu nakyansi na balokole ne bayimba omwoyo ali kinsanyula nnyo. Kati waliwo akapya akajja bakayita Beere Ddene. Beere Ddene. Oyimba lya mugole yani. Beere Ddene gwe kalinde. Ane pasta nkujjukira nga tukyali ku super. Mukama mulungi. Wabbe webalina kubanga tonneerabira. Bule nkusanga n'ondaba. Ruth nkwagala. Waliwo bali oba Katulu bw'amayya kuweeka oba ani mu mizannyo noga mama bibebi nga binyumirwa. That is the day I became a fan. Thank you. Akume mukama. Amina. Tonerabira ku mukolo ku list no baako. Ruth oyinza obutajja. Sala semakula be bategesi. Ondi munda. Bana mbere bulungi. Bye. Just akatalekeka. Yes sir. COVID bwe yaggwa nawira mukama ngamba tutandika okunganya abantu basabe mu bitundu ebyenjawulo. Kati buli lwakusatu tubeera busaabala.
Busaabala One Love Beach Busaabala primary school ng'agenda ku One Love Beach nga wakayisa kazi so abantu beyo yonna Munyonyo Buziga Masajja Gango Kajansi buli Lwakusatu ssaawa emu tubeera mu Sakaawo netusaba ate tugenze tuwera kyekyoto buli Lwakuna tugita prayer wave etambula bwete buli Lwakuna tubeera Nansana ku church e Nansana buli Lwakutaano tubeera Kiwaatule naye tukuŋŋaanira Kyambogo Kiwaatule Ntinda naye tubeerawo mu kasaawe ka Kyambogo primary school ssaawa emu paka 4:30 ez'ekiro ng'onnyuse Lwakusatu Busaabala Lwakuna Nansana Lwakutaano Kiwaatule then next year we might do even Makerere kuyingira bwereere kale mukwano bye bye tweyanziza nnyo nnyo